Abamu ku bayizi abakoze obulungi ebigezo bya siniya ey'omukaaga 2016 bye basibe mu nkomerero Luzira. Bano bazeeza munnaabwe Emmanuel Okero nga yafunye obubonero 19. Okero yagala kufuuka pulida asobole okuliza abantu abankuseere era bakwatiddwa. Kansooke nebaza bakama baffe abatwala wano mu prison. Tuterawo guno omukisa okuba nti tweddaabulula. Ye Evelyn Atimango bamusalira ekibonerezo kyakusiba emyaka 40 mu kkomero Lubutemo. Yasinzibwa ne bwafunye obubonero 10. Ono atubuulidde kyayagala okuba. Nja kweyongerayo nsome era njagala kubeera looya mpolereze abakyala n'abasajja be basiba nga tebalina misango. Ndi musanyufu nnyo kuba performance gy'abasibe bange bakoze. Eyasoose yafunye points 19. Tuteze kuno kwa nsoro bakwatidde ebigezo okuli Science Foundation College Kiwanga Mukono. Abakwatidde ebigezo yabiza 27. Embeera ebadde ya kiyongobero. N'abayizi okuva ebitundu ebirala bakyajaganya olw'okukula obulungi. Results zaffe ziri wano twatuza abaana 16 ne results zonna zikomeewo tuzirina ku poto. Ane nsanyuse nnyo nze Kiseka Marvin David nfunye 19 nebaza abasomesa baage banne ekyamaanyi. Nze Batesa Kasozi Shafik nebaza Katonda okunyofuna 19 mbisem. Twebaza abaana baffe bano bakoze bulungi ne batusanyusa era twebaza Katonda ne baddayo Katonda mukama mulungi nnyo. agenda kubeera accountant alhamdulillah rabbil alamin Allah musobozese era nakyo kibeeremu mu byamagero byaffe amin rabbil alamin nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okusobozesa omwana wange n'okukula obulungi ebizo yasinye ey'omukaaga era n'afunye ddala makisi eziwera 17 komyewo bulungi era abaana baffe bayise bulungi amasomo ga arts ne science bagakubidde waggulu nnyo era bwogeragana n'emyaka nga bwezijja tulaba nga bikasera tubuildinga okwongerako era tusiima nnyo ba stakeholders bonna. Nafunye 16 nebaza Katonda olw'okunyamba okuyita ate nebaza n'omugenzi Helen Wamala okumpeerera. Katonda nafunye points 13. Nebaza Katonda eyansobozesezza okufuna 10 points. Nsanyufu nnyo kubanga nayise bulungi njagala beera looya mu maaso. Twebaza Katonda abaana baffe bayise bulungi bonna bagenda ku university. Nafunye points 2 mu head. Mpulira bulungi nnyo era mpeeseza essanyu. I thank my teachers. I'm really very happy for the students. They have worked tirelessly. Ebibuuzo bafulumiddwa n'agamba ndi ayize n'egamba n'emyaka gyange gyonna ky'obukulu kigenze.